Musajja gundi omubi. Lwaki wali walivaako bayongerako. Nkyanywa. Ate bwe wagewo yakuwala ng'akamu kafa. Oli musajja mwakusoonya ozijjawa. Bigozi bunaku okaaba nti olina namu. Nkyanywa ndi munywi naye nga sibufuna gwe nnywa. Sibufuna gwe nnyo kubanga siringa mmwe nti ngende ntuule wali. Nina okugenda mu bbaala nga nina zirikola ki? Kikutwala mu bbaala ng'oli mwavu. Musajja gw'obeeredde ki? Ebimu ku byakwavu wali mwenge. Ebimu ebyakwavu. Gwatagonyo ozimbyewo. Nina byenzimbye naye ebyalwasa byali mu kamera. Ebyo byakwavuwaza lwasa obimanyi. Mwenge n'abakyala. Simanyi okyabaliko baalita. Kyakulese olwo kyabwavu bwange abakyala baveeko. Ogomba buleke. Nze nekyala kyendabye wano nga kirungi naye obwavu kibi. Simanyi obadde Tony Chris bino oluwulira. Omuga ina mukato. Tony Chris weewaza otya abakyala? Olabye sayidi okirabye naye tolina musente. Ekitegeeza bw'ozifuna ojja kutandika okanya. Tony Chris, ng'okikoze otya okuba nti abakyala tebakumalaamu nnyo? Naye kakati bwe nina yankyaye kati obulumi nina bungi naye mbakyayira ddala bonna. Lwasa kyekyo omukazi omuteekamu sente nnyingi nnyo alina kufuula omusiru kati bonna nabakyala balaba bulabi. kati gobeerawo otya mu mbeera y'obusajja? Nja kufuna gwempasa, nja kubayita. Abaana bagenda okwetega. Sibalinaako buzibu. Ekyo nkibagamba buli lunaku, sibalinaako buzibu. Naye bw'aba mwavu tajja. Oyagala mugaga? ayagala kugattako. Angattako santoolako. Ekitegeeza Lwasa gwe wabeeranga n'abakutoolangako bokka beere. Kasita mwali nga mukola nabo. Wanyi sebo. Nawe mwanya ndibokola nabo batoolako. Baali bannamawulire. Ennyo owaji. Yaani oyo. Yaani oyo ddala. Naye musajja gwe muleke. Yasinga oziri oyo. Naye si yasinga. Ani yasinga? Oyo yalya naye nga bambi si yalya nnyo. Oyo gye wangamba Friday empya gye yagana okukunoneramu ng'ate ye breaking the down. Iyi kaakati nze olaba bangobera mu nju gye nsasula. Asikalina nga atoyingi. Naawe okyabansa? Sebo nina amaka. Nina amaka sebo. Sebo, Tony Chris. Sebo. Gw'apangisiza ennyumba asikali yaggano yingi. Yankwata na tayi bw'ati atoyingi. Bwe bakola mpite poliisi. Nakuwa nsonga. Abakazi bazibu ate nga bennajjeera. Lwasa okuva wewayavuwala n'okkakkanya omwoyo gw'okuba nti abakyala wali obeetaaga nnyo n'okukakkanya. Ekibanja tekikyalimu. Tokyalina kibanja? Ennyonta. Mwe temuli basajja. Tuli basajja naye ffenna tetufaanagana. Abazadde bo gye bali bo. Butereevu. Ekibinja. Ani yafiirwako bazadde be? Nze. Kati muzadde wo bwe yafa bw'owaddayo ewaka tewakyakala mu kitanda. Obuuziza kyaki. Kibuuziza kuwonaaga alinganga ategeeza nti bw'oyavuwala omubiri gusigala tegukola. Oli awo abamu batiisa oba batya okudda abagagga okujja okulaba ku lwansonga banakuwa ku ssente erujja kudda mu bakyala. Eriyo omugagga atalabira mu bakyala. Gwe nga tobaliimu. Anti gambi bakankyawa. Yakakukyawa bakakukyawa. Bakankyawa. So bubaka kibowa abakyala abakuula abasajja. Balekerawo obubbi. Balekerawo obubbi. Okutte ebbandaala kyekigenda kantu ka Lwasa njagala muyambako ate era nsigalewo bw'aba alina kye yeetaaze kyonna nja mukwasa abeeni waliwo kijja kutambula bulungi.
Ssente mmeka? Ngono ya sente nga tezina kutuuka. Ng'oli mugagga wadde byazzewo oli yakyalinga ebizibu byammwe mu bakyala byagala okufaanagana. Abagagga babatya n'abakyala obulamu obuba butya. nga muyina nebyo ekyo kankimuddiremu obuzibu obuli mu ekyo nti omukyala ajja musisa simwoli ayagala byolina sibu kyova olaba abaavu balina laavu akitegedde naye ffe buli gwogwako nga ayagala ekyo kyokola kibi ate bwakifuna n'akuyisa bubi kubanga nze okunziba nga ompa ekitiibwa tewali buzibu naye ate okunziba nga tompa kitiibwa kikisinga okunu Bwe bakuba nga bakuwanga ebitiibwa oba bakutwalanga n'ebitiibwa tolina. Era Diana yekka gwe nalijjangala lwaki gwe nsindikira. Olina omusajja we yafunguza. Wasinga okwagala. Kale nekiri ekyakubba. Gwenasinga okwagala. Kale nekiri ekyekuba ttatu olwalwaza nekikuba ne market. Oyo yazaala omwana talina problem. Yakuzaalira? Yazaalira. Congratulations. Owatatu. Owatatu. Yazaalira omwana. Tegeeza bye yakubba byali tebikuluma. Naye omwana wamulabako twakoma okubeera naye ng'otugamba akusindikidde mukono gwokka. Oyo yali eyo. Gwe nawasa embaga enzibweyo yampa kakono ye. Kakono kaali bwe kati. okyakalabako oba wakoma Yakasangula ate. Naye ng'olubuto ddo walulabako. Olubuto nalulabako. Wakakasa lwaluliro. Okusindikira akakono k'omwana yakusabanga n'ez'obuyambi z'omwana ng'omuwa oba takusaba. Kati gw'osasula otya ekintu ky'otalaba? Yali alaba akakono ekitono ekyo. Mwana nga kakono kaali kafaanana n'ebigalo byange bino. oba kaali kakyayina Yasindika akakono neŋŋamba nsindikira omwana n'amusindika nga wanta essimu zammwe ezo zirina ekifaananyi ng'okiraba omulundi ogwo byeyasindika n'amusindika omulamba nensanyuka mbazzawo bwe nti mpite bannayi bane mujje mulabe tebamugebera na mugere teri alaba mwana mulamba nze nafuna chance era mu mulundi ogwo Kati nga kugamba lwaki abyanguya obijjako. mbuye tayagala kulaga mwana we naye ngendo kinoonyereza talina yadde yali wa neighbor talina yadde omwana Ate Vanessa. oyo muveeko n'abayaaye Kati owattatu omwana gwe yakuzaalira omulabako. Watatu omwana waali tegeeza kati agenda kufuna ne ku mata era olwaliro ajja kufuna amata mukagga engeri gy'alabise Sokoddemu statement ate alabise omugagga engeri gy'alabiseeko mu kiseera ekituufu kajja kufuna amata olwaleero olaba ebintu bivaamu. Bwe nakusanga naye ndabugabo tetwalina nemuzinamu awo ku haite ku mukyalo oyo mukyala mukulu yakolera birthday. Kebasoke ate tembera kusebo wewali Makono. Jeye ebifaananyi. Don mukwasize Mulindeko mulindeko. tukikole kuswaza awo abazirya kwewaawo bano omwami ono ampadde kavu ne entandikwa bwe simubala ndozi omulabye Don bamwita Don Chris ndeka nebaze sente zange abadde kina abakyala nga naye talina gwoza nakuwako yadde akapapula akamu nafuuka muzibu buli amanyi nti yakyakalanga ne lwasi emuzinywa ziri ennene mu kaseera kano vaayo gy'oli kamalo abadde akwebaza ddala omutima ogwo gwolaze makuna twalala basente
bana abalala bakuyambeko Amina. kati mbozi ewedde namufulume wano. Tebaba mutaka omwana. Don't you ask.